Newton Buteraba House of Wealth. Nanyini magezi agazimba. Nanyini magezi agatwala maaso. Nanyini magezi agagaggawaza. Omusajja akyasinze okutunda ettaka eriri genuine mu Uganda. Omusajja ayagala abantu okugaggawala nga bakola business ezeegasa. Olunaku olwaleero tusomye ku competition. Bavuganya batya. Mu business bavuganya by showing superiority. Si kufufugaza. You show superiority. Ekimu ekiyinza okuyamba. Ekisooka ekimu ku kire kankuzeeyo kemabega katono. Lwaki ndowooza tuvuganya? Tuvuganya kubanga ekisooka resources ntono. Okategedde? Resources ntono. Mulimu ebifo by'ojja okgendamu ng'abaami batono. So abakyala balina ovuganya bafune abaami abali available. Waliwo ebifo ebirala by'ojja okgendamu ng'abakyala be batono. Okategedde? So muyina okuvuganya mufune ku bakyala abatono. Resources ziri ntono nnyo. Ensi gold mutono, oil mutono, ali accessible. Wansi mungi nnyo naye ali accessible okumufuna mutono. Kati resources tuyina ovuganya. Kyova olaba ensi ezimu zirumba ensi endala ne zigamba amafuta agaffe gayinza otuggwako mu myaka egiddako 4. Mu myaka egiddako 4. Kitegeeza twebwe tulumba tugende tujjeko amafuta. Tubeeko gwe tulumba tugende tujjeko amafuta. So okuvuganya kujjawo olw'okubanga resources ntono. Eyo ye number 1. Few resources. Ensonga endala lwaki tuvuganya? Kubanga Genesis 1:26. Genesis 1:26. Katonda yawa ekiragiro. Katonda yagamba go kagoya asinati ekitegeeza tompulidde nga ngamba nti waliwo ebifo ebimu by'ojja okugendamu ng'abasajja batono. So mbadde njagala kugamba nti Genesis 1:26. Genesis 1:26. Mama Melody ono si rock boom. Senga nayo wira bwe kaoma ka Robertson Winery. Sweet white wine. Chovola bankanywa mpola senga ka rock boom senga kawedde mudda. Ne wine bamunywa mpola mpola. Okay. So konda genti yo sharing a video. Ndaga nti yo sharing a syllabus. Ndyoke nkunyonyole lwaki Genesis 1:26. Njagala balute wano nga share. Njagala bakuletenga share singa bali be bayita abalogo. Njagala bakuletenga share ng'omazo sharing. Bw'omala okusharinga ng'ongamba nti I'm done sharing. Kuba wano mba nkulaba nti osharinze. Njagala osharing syllabus. Newton Buteraba House of Wealth. Abalogo bangi mbalaba tebanna sharinga. Njagala osharinge kuba njagala kunnyonnyola competition awalala weeva.
Pat Bukenya nsanyusa nnyo okulaba Professor Mulamba ka Robertson kavaawo wennyini w'oli South Africa kati gwe olina okuba okategeera kuba oli ku source. Njagala kulaba ng'oŋŋamba nti omaze okusharinga nkunnyonnyola ekiva mu Bible lwaki abantu tukompiitinga. Holy Nalongo Holy nsanyuse nnyo okulaba my dear. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abali wano. Njagala obeere ng'onkakasa nti omaze okutambuza syllabus. Abantu tulina obbajja mu syllabus nga tubawa syllabus. Newton Buteraba House of Wealth tuli mu kusoma competition. Nakugambye nti olina okuba faster. Abakyala abamu already baabawasa naye temuli faster ku point eri temuli faster. Musajja akwetoloola kukakananga competition emututte kubanga toli faster. Okitegedde? Tugende maaso. Katugende mu maaso. Genesis 1:26 egamba ki? Go ye forth, be fruitful, multiply, take dominion over everything. Take dominion over everything. Katonda competition yagituteeka mu DNA kuba yatusindiikiriza agamba mugende mulage superiority ku buli wamu mu bbanga ku mazzi ne ku lukalu. So kyova olaba mubeera mu WhatsApp group ne ba-addingamu omuntu n'abeerako kyakomenti nga mupya ne wavaayo abantu tebamulabangako tebamanyi na kumumanya ne batandika okumuyiira olunyatta nga lwokya nga tebamumanyi naye olw'okuba alaze embeera nti ayinza okutekinga over territory eyo. Byebyo byabanga mu masomero. Bw'ojja mu ssomero ng'oli mupya ng'oli muwala abawala abalala basooka ne baga kiki kino naye talina nviiri za kabi ne basooka bakasukamu kaawo ne batandika okubeera nga bakuba amayinja. Ne bw'oba mulenzi abalenzi bakukubamu kaawo ku mayinja kubanga muli munda twagala okuvuganya inherently. So engeri y'okuvuganyamu ey'akabi ng'oyagala okuvuganya like a pro, ekisookera ddala ky'olina okukola, no the competition. Saagala mukwano gwange obeeraawo ng'olowooza nti gwe ky'okola okikola bw'omu era gw'osoose okukikola era nga ne waakubadde tewaaliyo kulonda gwe wasinga mu ekyo ky'okola. You need to know the competition. Yeye ensonga lwaki buli nsi osangayo embase, almost mu buli ggwanga osangayo embase ya Bungereza ne embase ya Amerika. Tebaagala kubeera bubeezi eyo mu bayisa bivvulu. They create an embassy to know the competition. Tebaagala muntu nga Russia akeere ku makya agambe nti nuclear ayagala muzimbira Uganda nga Amerika temanyi. Ereeta American Embassy e Uganda, netwala American Embassy Kenya, netwala American Embassy Qatar, netwala American Embassy China, netwala American Embassy Laos,
n'etwala American Embassy South Africa, n'etwala American Embassy buli wamu to know the competition. Sanzu omusajja akyasinze okubeera jeno w'amagye yawandiika akatabo ke bayita The Arts of War n'agamba when you know your enemy and you know yourself, fear not for any battle. When you know your enemy and you know yourself, fear not for any battle. Nadamu n'agamba Sanzu, Jeno Sanzu yali jeno w'amagye nga ne Yesu tannazaalibwa, yali jeno w'amagye ga China nga ne Yesu tannazaalibwa. Sanzu nadamu n'agamba, if you know yourself, senga obeera weemanyi, and you do not know your enemy, nga mulabe wo tomumanyi, for every win expect a loss. Nti buli lw'obeera nga weemanyi gwe naye ng'omulabe wo tomumanyi, buli lw'onoowangula ng'omuwangudde, bw'owangula leero linda loosi yo enkya, bw'owangula luli linda loosi ey'okubiri, bw'owangula luli linda loosi ey'okusatu, kuba tomumanyi. Leero oyinza okujja n'omukuba akasaale ne weewaana wamuwangudde, naye lwakuba tomanyi nti alina akamundu, bw'ajja ekira akukubayo essasi n'akuwangula. Luli n'ogenda n'obaako ky'omukola, naye najja n'abaako kyakukola, kuba tomumanyi. Kyova olaba up to today US eremesa Iran okukola nuclear geopolitics. US ekwatagana ne Israel ne beetooloola mu Iran yonna, buli we wavaayo nuclear physicist ow'akabi ng'ali mu kuyamba Iran okugguka ku nuclear development ey'akabi nga bamubandula. Bwa genda okebere Iran yakafiirwa ba nuclear scientist bameka, kubanga ba enemy ba Iran, they know the enemy as Iran. Okategede? Tugenda mu maaso. So you need to know the competition. Tofumba bufumbi katogo n'ogamba oli w'akabi mu kufumba akatogo. Njagala ojje empale ku restaurant y'otwaleko empale mu restaurant endala okole order y'akatogo. Bawagire lya katogo ogambe okay bateekamu curry powder bwati, siwuliddemu royiko, muceere gwabwe ngulabye gukalubamu, ndabye bakola bati, speed yaabwe eri bweti, nasabye akatogo kaaluddewo okujja, n'omanya they are weak at speed. When you go the other side, you become faster. Toyina ku Uganda, ensi zonna ezeetoolodde abantu tebannayiga competition. Fe competition tuzannya wa defeating. Kujja kusanga restaurant eno n'ogenda n'ogiroopayo nti oba teyina UNBS mark. Mbu UNBS ejjeekebere oba tugambe kampani eyo ekola amata. Fe byo bye tulimu. Tetwagala ku improvinga amata gaffe ng'oli bw'akwata amataago n'aga kompititawo agamba wabula gano masufu. Ffe ekyo tetukyagala. Ffe twagala kugenda kuloopa oli akompitinga, tumuloopeyo, mubajje bamukebere bamugambe nti toyina license ekukkiriza kukola mata, bamuggale. Olaba ekyo kyekikola, ekyo kimuggala n'abanga afufuggadde, omufufugazza obanga amudefeatinze, but it's only temporal.
It's only temporal. The real competition should have been research and development into your milk production. Omukuba superiority y'amata amapa, oyinza omukuba superiority mu packaging, oyinza omukuba superiority mu pasteurization. Okitegeera, ffe bye tulimu byakugamba nti oyo ye competitor, alina layisinsi, yakola kino ne kino, kaŋŋende mmuloopeyo. So you need to know. Abakyala, you need to know. Namba 2, kiki ekyo ekyamukubisaako omusajja? Kategede? Know thy competitor. Oyina okumumanya. Tokyasobola kubeera awo otunda spare, tomanyi competitor wo jajja spare, otunda ngoye z'abaana, tomanyi competitor wo, toyinaayo na competitor gw'omanyi atunda ngoye z'abaana. Oyina restaurant, toyinaayo na restaurant gy'omanyi, n'ez'omu kitundu ekikwetoolodde tozimanyi. Togendangayo na kulyayo gw'ogamba nze sirya bimere byabwe. Tonatandika business, oli mu line y'abalogo, those who win by kuloga. You need to know what is their exhibition of superiority. Company 2, emu bagiyita Toyota, endala bagiyita Mercedes Benz. Company ezo 2. Toyota yatunuulira Benz n'ekimanya nti abasajja bano nga bakola emmotoka, bakimanyi nga bakola emmotoka. Emmotoka edduka, emmotoka eri safe, naye emmotoka yaabwe ya bbeeyi nnyo. Ekyo ne bakiyiga ne bagamba kale tekisoboka kubeera ng'abantu abalina ssente nnyingi bangi, naffe katukole emmotoka nga nnungi nga tefa, kyokka nga ne lwebeera efudde oyo agivuga ajja kuteekamu ssente ezisinga obutono. Tubeere nga tusobola okubeera nga ffe exhibition ya superiority tugiraga mu mmotoka etafa, oba nga lwefudde agikozesa nnyiniyo ateekamu ssente ezisinga obutono. Kakuwa ekyokulabirako. Nina mukwano gwange bamuyita Nash. Walwe twali tuyinayo embaga eya mukwano gwaffe. So yali ayagala naye kubeera mu benzi ye kweyo embaga, naye the day before owa kagaali yajja n'ayita ku mmotoka n'akoona side mirror ya benzi ye, n'agikoona n'egenda mu maaso. Bwe yanyiga epeesa ekomewo yeewumba, omanyi ziina okwewumba, bwe yeewumba teyaddamu kuvaayo, ng'alina okuddaabiriza eyo side mirror. Side mirror emu yagitumya ne bagireeta ku 50,000 side mirror. Naye obusibu ebwali obuzibu ate bwava mu kugisaako, nti okugisaako oyina ba mukugu, kubanga kasita side mirror ogijjako wano nga benzi ekulaga nti side mirror ogijjeeko biki, so oyina okugyalayininga ne computer, amasannyalaze gaayo gatandika okubanga gasoma, okugisumula okozesa Allen key, ebyo byonna by'oteekamu.
waliwo element ya complexity, obuzibuzibu. Naye kubamu akafaananyi senga emmotoka eyo yali spatio, side mirror olugikuba oba ne bagibba, toyina kusukka 3,500 tekumenya. Okategedde? Okategedde? So kati ekyo Toyota yakimanya n'etambulira mu ease, n'etambulira mu ease. Era waliyo akalango ke baakola katambulira ku WhatsApp okwo. Omusajja yayimirira ne yeefuula nti emmotoka ye efudde, naye nga ababbi b'oku kkubo beefuula nti emmotoka yaabwe eyimiridde efudde. Kati omusajja n'ajja ng'avuga, aba agenda okuyimirira bw'ati abayambe, n'alaba logo ya Toyota n'agamba n'ayongeza bwongeza. Munne n'amubuuza, lwaki toyimiridde kubayamba? N'amugamba, gwe wali osanzeeko Toyota ng'ekoobedde ku kkubo? Akakalango gye kali. So yo Toyota olw'obwangu bwayo, teebereza emmotoka ya Toyota isobola okuggwako omuliro ku battery n'otegula n'antegule. Ne bakugamba nti Benz yasirise, eba yasirise. Nalinako akamotoka ka Volkswagen ak'omu Germany ka VW Polo. Mba nvuga okuva Emityana ne kahiitinga nga neerabidde okwongeramu amazzi. N'empaakinga somewhere ejjeza. Abasajja abo abali ku kyalo abo abeefuula ne bajja ne bagibikkula. Baanoonya radiator ya Polo n'ebabula. Nabagamba emmotoka yange ezikidde naye neetaaga amazzi, so nentambula nga nzira ku petrol station oleeta akadomola naye nga ngibikkudde. Kati omu ku bo ye n'ayanguwaawo n'aleeta amazzi. Ne banoonya radiator ya Polo n'ebabula. Kuba radiator ya Polo yo tebaagizimba nga eringa box. Kalinga kabakuli, kali somewhere awo. Kalinga kabakuli, abavuga golf oba abavuga Polo mugimanyi. Kabeeranga kabakuli, kali somewhere. Nga kabuze. Kati complexity kyova olaba nti olina okutandika okubeera nga bizinensi yo gy'orunninga omanya amaanyi gaayo. Bw'omanya amaanyi go kikwanguyira okugenda okumanya amaanyi ga competitor, then olabe w'omuyitirako. Okitegedde? Nina kye njagala okuyigiriza ekirala leero. Nina ekirala kye njagala okuyigiriza. Buli lw'okoma okuyiga ebibyo n'ogenda oyige ebya competitor, kikwanguyira okwebuuza ebibuuzo bino. Kamala okuteekako copywriting wano. Bw'oteekako bw'oyiga amaanyi go n'ogenda oyige aga competitor, kuba obeera weebuuza, ffenna tukola mmotoka naye emmotoka ye ensinga ki? Ffenna tufumba katogo, akange nkamanyi kalimu curry powder bwati, kalimu bino nabwe biti, nsooka oba ennyama gyenkola nsooka oba kugisuza mu birungo. Ebyo byonna obeera gwe obimanyi by'okola. Kati n'olyoka ogenda ewa competitor ne weebuuza ye ebyo byabikola atya? Naye ndowooza ki ekikwetaagisa okumanya amaanyi go? Kati buli lw'omanya amaanyi go, kano njagala okawulirize nnyo n'okusingako. Buli lw'omanya amaanyi go n'ogenda n'omanya aga competitor, otandika okwebuuza ebibuuzo bino wammanga. Amaanyi ago gansinga ngasobola ogeetuusaako, superiority eyo gyankubiramu.
nsobola okugyetuusaako. Ekyo kikwetaagisa okubeera ng'olina emirembe ng'ogamba ha wabula bambi Hajjati muto ansinga akabina akanene. Nsobola okwetuusaako akabina akanene? N'otandika okubyebuuza. Nina genda mu jjiimu, nina kwekuba mpiso, nina kweteeka mu silikoni, n'okyebuuza okisobola. Oba oyinza ogende wa Hajjati muto ng'akusinga tugambe noga naye alayika nsinga sikiini enyirira. Oyina okubeera n'eddembe ng'okkiriza kye bakusinga ng'osobola okukiwa solution. Ako si kiwa oba okategedde. Oyina okubeera n'eddembe ng'okkiriza kye bakusinga. Oyina okubeera n'eddembe ng'okkiriza kye bakusinga lw'osobola okukitandika okukisalira amagezi. Kasita tobeera na ddembe ng'okkiriza kye bakusinga, otambula odda mu kuloga. Busungu kati bwe bugenda okukola. Ogenda musanga nga natural mweroga, oyo naawe yeyerusa bweyerusa, atonyumya. So nga ate baamuzaala natural mweru. Okategedde? So oyina okubeera ne humility, eddembe n'essanyu mu kukkiriza kyakusinga. Omanyi lwaki olina okuba n'eddembe n'essanyu? Kuba naawe oyina ky'omusinga oba by'omusinga nga you are superior. Katonda bw'atyo bw'atukoze. Nti omusajja gw'ojja osanga nga nsinga obunene tasobola kukola kubalanga bwe nkukola. Okitegedde? Omuntu gw'ojja okusanga nga nsinga obuddugavu oyinza okunsanga nga musinga kwogera. Gw'ojja osanga nga nsinga obuwanvu oyinza okusanga musinga okutegeera. Bwe batyo bwe batukoze nti buli omu ayina ebintu kamaala byasinga munne. Naye ffe bwe tugenda ne tulaba competitor ne tulaba ekyo kyatusinga, we envy, ne tunyiiga, ne tumukyawa, ne tutandika kuvuvuba. Wrong way to compete. Senga eyo ye yali enkola, senga Barclays Bank oba yafuuka Abusa ku Kampala Road, senga tesharinga kikomera na Bank of Baroda ku Kampala Road. Barclays Bank ne Bank of Baroda zonna banks nezishare kikomera. Tetukerangako ku makya ne batugamba nti nanyini Barclays Bank oba nanyini Abusa bamusanze akutte managing director wa Baroda ng'amugamba lwaki musudde eno kasasiro, oba ng'amugamba lwaki kompyuta zaffe muziggyeko, lwaki network yaffe mugitawaanyiza. Buli omu agenda akompiitinga maanyi ge. Oli n'agamba nti nze nva Buyindi tesobola. So you are nicer. The niceness is an experience. Waliwo by'olina okwogera, waliwo by'olina okukola, naye nga kijja kuva mu mbeera gy'oyisaamu bakasitoma to beat the competition. Akanaasembayo Newton Buteraba House of Wealth. Bw'oba tonna sharinga otukoze bubi nnyo. Bw'oba tonna sharinga syllabus eno otukoze bubi nnyo nnyo nnyo. Tonnasomesa ggwanga. Jjukira nakugamba nti nze musomesa asomesa abasomesa abanaasomesa abasomesa okusomesa abasomesa. Okawulire? Nze musomesa akola ki? Asomesa abasomesa omusomesa asomesa abasomesa abanaasomesa abasomesa okusomesa abasomesa. Kati gwe bw'oba oli mu kusoma kitegeeza oli musomesa gwe level gwe ntandikiddeko.
okusharinga obusharinzi video oba osomeseza gwobeera osirise n'obeera ng'osomeseza by sharing. You have to be nicer. Abakyala tozimba Fox River waka. Abaami tozimba Fox River waka. Fatuma Namaganda agambye, but me I can't be nicer to a Muwarabu. Kati ekyo kankikuyigirize. Teweerabira nti okubeera nga weeyisa bulungi, okubeera omulungi eri abalala bwe toyina kyofiirwa, bo bwe babeera ababi gy'oli be balina kye bafiirwa. Ako kategeere nno leero. Gwe bw'obeera nga weeyisa bulungi eri abalala toyina kyofiirwa, in fact weeyongerwako bweyongerwa. Omusajja Moses Blessed Wamala yali Canada n'agamba naye Newton ono yankola bulungi, teyakoma mu kunfunira ttaka, yalikyusa ne mu mannya gange, ate n'abeera ng'ambuulira engeri gye nnyinza okugulamu ettaka bwe mba njagala lyakulima, ettaka bwe mba njagala lyatterekamu ssente, ettaka bwe mba njagala lyakuzimbako. Kwegamba teyantunza butunza ttaka. Bwe yagenda okunfuna ebintu, mwabiraba wano mwenna. Kwata engatto, kati layiti yiino ntudde mu mmotoka naye layiti ndowooza mugiraba eri different. Yaleeta layiti, yaleeta microphone eza recording, yaleeta kamera eza recording, yaleeta phone stands, yaleeta perfume, yaleeta sweater, yaleeta ensawo, yaleeta ssente, alese ba customer. Kiva gwe obeera bubeezi nayisa n'osirika, oli omuntu kimukwatako n'agamba naye injinia Mukiibi bye yakola mwabiraba. Yatuuka wano ng'aleese zipako Raban, andeetedde sukaali, buto, sabbuuni, munnyo, muceere, aleese zipafyumu, yaleeta essaawa, yaleeta ssente, naye nga just kubeera nayisa. Abantu bangi mbalaba mubadde nicer to me and my family, naye nga mwe description mwe mubeera nayo noga naye omusajja oyo, okitegeera, omusajja oyo, omusajja tasomesezza buso. Kwegamba nfuba okulaba sisomesa busomesa, nina ekintu kyennyongeramu. Ekyo kyennyongeramu, ekyo kyekitambula n'omuntu. Abantu abakyala ba Rose abeera Netherlands, Winnie aliiri eri Netherlands, akukubira essimu n'akugamba nkufollowinze okuva lwe watandika, naye mpulira ebintu byo bizimba, kankole bwe nti, n'awagira House of Wealth, Banalongo Holly, naga naye oyo sweet wa Mercedes, Badora Katushabe, Badayana Lwanga, abeera mu Bungereza naga naye musajja ono abadde nayisa, n'akola bw'atyo. So njagala okitwale nti ate okubeera nayisa kikuba competition. Omuntu asobola okukaayana nga toliiwo, n'akukaayanira nga representative, nga tolina na kyewamuwa. Badde nzija ndaba politics, nga ndaba enjuyi zombi, nga ndaba ab'amanvuuli ne ndaba n'ababaasi, ng'abantu abo bonna abo buli omu alina engeri gy'afumbubiramu okuwolereza oli, naye ng'oyinza n'osanga oli talina kyeyamuwa, aba ekintu kiba kyamukwatako. So you have to be nicer. Banks zikubye banks endala lwakuteekawo abaana aba customer care nga bwe boogera obawulira bulungi. Olaba zino network ze tukubira amasimu, n'obakubira amasimu tewali agikwata, bw'agikwata neerwawo. That's not being nice.
era awo mpisaawo akalango ak'okwenenyeza abo bonna abagamba nti bakubye amasimu ku House of Wealth nga tebatufuna. Obeera mu kampani gwe nga temwetonda, ffe twetonda, era okwetonda kwange mukuwulidde nga House of Wealth. So olina okubeera nayisa. Akanaasembayo njagala ontayipingireko awo by'owulira bye waakasoma, gwe by'owulira by'oyizeewo, kuba nze naakayogerera essaawa ndozanga emu n'ekitundu. Njagala ombuulire by'owulira by'oyizeemu, wandiikayo nga 2 ndyoke nkuwa ekinaasembayo. Newton Buteraba, House of Wealth. Gwe sigala ng'okola bulungi, omuwarabu oyo ne bwakuyisa bubi, amaanyi amalungi eva gamenya amabi. Omuwarabu ne bw'aba akuyisa bubi, gwe n'osigala ng'omuyisa bulungi, amenyeka, akutuka. Teweerabira. Ensi erina ekintu kyetambulirako, ngenda kuba nkikubuulira. Buli lw'obeera nga weeyisiza bulungi, amaanyi amabi gakutuka later. Njagala ompandikira ebintu 2 by'owulira by'oyize. Njagala ompandike by'owulira by'oyize okuva lwe twatandise. Mpandikirayo 2 ku 3. By'owulira by'oyize. Oyo agambye blood all. Nkuwadde chance ompandiikireko by'owulira by'oyize. Newton Buteraba, House of Wealth competition gye tuggusa. Win-win competition, being nicer, aiming to go higher, not to defeat. Yes, yes, yes. Balina kubeera ng'ekintu kyo bwe bakikwatako bagamba, ono nga atabuse nnyo. Si kubeera nti ate wazze n'obaggalirayo nga sitowa yaabwe wagizizisa ebiwamu. Okitegedde? Okay. Njagala kuggalawo kati. Abaana bagambye bayize okubeera nice. Njagala kuggalawo kati. Okay. Oli agambye Rosa agambye ayize komera.
abakyala bangi bazimbye amakomero ewaka kyova olaba abaami tebadda. Awo obeera obuuse mu element y'okubeera nice. Kati competition kyova olaba ebeera ekkuba. Omusajja bayinza okugenda okumuyimiriza ng'afunye ba side women nga 8. Kitegeeza nti ne ba side women be yagendamu yali tabaagala asipase. Naye wano lwakuba wano ewaka waliwo Fox River. Kati okubeera nice is so key. Njagala kumala na kubeera cheaper. Waliwo element y'okubeera cheaper. Waliwo element y'okubeera cheaper ng'ekuba competition. Waliwo element y'okubeera cheaper. Nerudisha aine fujjo. But aize sipping wine, not drinking. Wine weba tuwe mkola. Nze naga nakola mu hotel. Nakola mu hotel y'abagagga Windsor. Bw'ogenda Windsor. Windsor kye kimu ku bifo ebikyasinze okubeeramu abantu abagagga mu nsi. Era ne Queen alinayo olubiri. Elton John bw'oba omanya omusajja omuyimbi gwe bayita Elton John alinayo amaka. Simon Cowell Omungereza alinayo amaka. Nina hotel gye nakoleramu ng'abagagga mwe babeera. Wine. They sip. They don't drink wine. Nanyumya. Nasipinga. Nenchiyiga. Nemanya wine weba tweba ba. Kale. So, Catherine Rodage, this is the best competition message I've ever heard. Thank you so very much. Katulia bwe tumaliriza. Abantu bonna olina okufuba okulaba nti ekintu ky'oproducinga Jozi tetukwagala Windsor. Gwe kawaini okanywa bunywi okanywa ate olabika onywa na red dry kuba dry mwana. Dry akuba. Okay. Element gye njagala tutambuze bagiyita being cheaper. Okubeera cheaper senga okiwulira kitegeeza nti ogenda kutambula onoonye ebbeeyi y'aba competitor then ogezeeko okubeera cheaper. Kitegeeza nti ba competitor ojja kubeerako bbeeyi ya wansi. Gambanga Mercedes Benz esobola okutunuulira Ferrari ebbeeyi gy'etunda n'ebeera nga ebbeeyi ya Ferrari eri waggulu, ebbeeyi ya Bugatti eri waggulu, ebbeeyi ya Maserati eri waggulu, ne Mercedes Benz n'esalawo ekendeezeeko ku bbeeyi ebeera a bit cheaper. So newakubadde ebeera expensive naye element ogiraba ebeera cheaper. Okitegedde? Olina okufuba okulaba nti bakompitita bo bw'otegeera ebbeeyi yaabwe onoonya engeri gy'okyusaamu enkolayo ekusobozese okusala ebbeeyi. Tebasala busazi bbeeyi nti lwakubanga bali batunda bitaano. Abantu bangi nnyo mbawulira n'agamba nti kati bali bo batunda 2,000 ndowooza okubeera cheaper kantunde 1,000. Eyo nsobi. Bali batunda 5,000 ndowooza nze okubeera cheaper kantunde 3,000. N'oleeta ekintu kyekimu n'okitunda 3,000 nga bali bakitunda 5. Ndowooza lumu nja kujja wano nsomese ku pricing strategies. Business muyige engeri gye basettinga prices. Kyeka kijja tugasa. Nja kuteekayo ko podcast. Nze nnyinizo zi podcast. Nja kuteekayo ko podcast ya pricing strategy. Tuyige bwe basettinga emiwendo. Naye oyina okukebera emiwendo gy'aba competitor bo bw'ogimanya n'otandika okwebuuza engeri gy'oyinza okusetingamu omuwendo n'amagezi nga gujja va slightly cheaper. Kankuwa ekyokulabirako. Wali weebuuziza lwaki abantu batunda ebintu ticket ne bagamba ticket ya 49.9 49 pounds 9 49 pounds 9p obanga 9 pence. Oba ne bagamba nti ya
$9.09. Omanyi lwaki abantu bakozesa 49.49.9 oba 69.9 oba 79.9? Wali weebuuziza lwaki supermarket oba abantu abatundu oba baani bateeka 0.9? Obadde omanyi lwaki bakikola? Ba psychologists bakola research ku bwongo ne bakizuula. Aha. Omanyi lwaki? Yes, Jose akaleese bulungi nnyo. Ne bateekawo $49.99 instead of $50. Ne bagamba ati enesaawa ya $49.99 mu kifo kya $50. Ne bataweza lwata. Ba psychologists bakola research ne bakizuula nti omuntu buli lwabeera ng'asasulira ekintu n'alabako zero nnyingi, muli aba alowooza agabye ekintu agabye afulumizza ssente nnyingi. Research bwe yayitamu, kampani ne zigibaka ne zitandika okubeera nga ziteekawo 0.99 nga tulaba zero. So mu kifo ky'okulaba $1,000 bakulaga $999.99. Okitegedde? It is to be just slightly cheaper. Baleka competitor n'atunda $1,000. Omuntu yenna kasita ayingira awantu nga gw'otunda $1,000 nga waliwo atunda $99.99, psychologically omuntu agula wali $99.99, and that's being cheaper by merely 1 cent. Kati ekisinga okwewuunyisa kye kino, walaba obusimu buno bwe baatunda 3999 ne batakalanga nti keena. Mu mboozi oli bwakubuuza akasimu okaguze mmeka, toyinza mugamba nti nkaguze $39,999. Tosobola. Ogamba bugambe era kali mu 39. Already mu marketing by word of mouth essimu oba ogisaze ebbeeyi. Ako njagala kasooke kayingire munda. Marketing by word of mouth essimu oba ogisaze ebbeeyi. Kubanga teriyo omuntu ayinza gamba nti owaayi ebbulangiti eno njiguze £999 n'obutundutundu 99. Tosobola kunyumya mboozi eyo. Ogamba bwa n'oginyera eri mukenda eri bwe watyo mukenda. N'obeera ng'ogisaze ebbeeyi by the marketing word of mouth. Okategeera. So njagala bw'oba oyagala okukola price, nja kukola podcast. Nja kujja njogere ku podcast ya marketing pricing strategy, how to price. Oba yeebireddako how to price, kubanga nja kubuulira elements eza pricing. Kuba nkusomeseza marketing, nkusomeseza how to evaluate the market, nkusomeseza ne competition. Somweyo podcast nja kusomesa how to price. Kuba Bannayuganda mbalabye n'abantu abalala bangi mu nsi endala nga yalowooza bw'asala obusaze ebbeeyi nga talina consideration gy'akoze. Bwe nali e Makerere nakugamba nti e Makerere ffe twali tusinga okukola essente e Makerere. Nzijukira e Makerere nagamba nafunanga $2,000,000 omwezi mu bizinesi zange. Bizinesi era mujja zisomako, nsoogedde nnyo. Nawolanga ssente, natundanga amasimu. Nze nasooka okubeera ne flat screen computer e Makerere, so nga bampangisa ne computer yange okuba music ku parties, ku birthday parties. Nalina game center mu Lumumba, natundanga mail cards, natundanga rooms, na sponsoringanga obululu. Okitegeera.
ne nalina company gye bayita BS Property Link n'omwami Sekasi Sharp nga tutunda buli kimu ate nga tusobola okuyamba okutundira buli kimu. Ekitanda kyo kikutamye oyagala kitunda nga tunoonya agula ekitanda kyo nga tukitunda nga tufunako commission. Oyagala TV nga tugireeta, oyagala simu nga tugireeta. So nalinga nkola ssente nnyingi nnyo ku university. Business nga bw'ozirabye nkugambye zaali ki? Zaali nnyingi ku university. So ne Bukenya, ekirungi Bukenya yalimu mu Lumumba agambye nti nalinga mprintinga n'okuprintinga. Naye printing oyo omuntu yali asinga omukola ennyo baali bamuyita roommate wange. Nalina roommate wange mu second year nga bamuyita omwami Patrick. Patrick ye yasooka okukola printing mu Lumumba Hall. Mu Makerere University Lumumba Hall ye yasooka okukola printing ng'alina computer. Yali roommate wange nga ffenna tulina business. Kati nze computer yange yalinga esala music. Nze nga ngikozesa sala music kubanga DJ Rota muganda wa DJ Shiru baali bakwano bange nnyo. Ebiseera ebyo Shiru nga mmwe n'omumanya temunamumanya. Kati mukulu we DJ Rota yali mukwano gwange kuba namuwa ddiiru esmack nze nasooka okutwalayo omusajja akuba music ku computer ku source. Kati omusajja oyo DJ Rota n'afuuka mukwano gwange yampa music mungi kuba yamulina ku computer. Kati nembeera nga musala mu Lumumba Hall. Kati omwami yali roommate wange nensalawo ne stop kola printing ne muleka nga yakola printing. In fact nze printing gye nagula printer Epson printer nge printinga ku CD. Abantu ababeeranga tugamba oyagala kukuza birthday ya girlfriend wo nga nkusaba ekifaananyi kyo nga nkitwala ewa mukwano gwange Paul nga akikropinga bulungi ku Photoshop nga nkiprintinga ku CD nga nsalirako ne music. So nga tukola ssente nnyingi nnyo. Naye Patrick business ye yalinga monopoly eya printing. Lumu twali tukola start ffenna ne tubeera ne kye bayita recess term. Mu recess term ne twagikolera mu recess term twava mu Lumumba Hall ne tugenda mu hall eyo. Waliwo hall omanye Makerere Lumumba Hall yokka gye tumanyi, ziri hall endala tetuzitegeera twazirabanga nga zi hostel. Naye hall eyo ndowooza gye bayitanga etali Livingstone, etali Nkrumah, etali UH. Waliwo hall awo y'abantu be bagamba nti babeeranga bafujjo, Northcourt, bagiyitanga Northcourt. Bwe twabeera mu eyo hall n'alaba posters yalinga nga printingira siringi zabeeranga ndowooza nga 5. Bwe yafuluma n'alaba ne tugenda eri mu 10 n'alabayo omusajja yali akola mass printing nga printingira ku siringi 2. Actually yali aprintingira ku siringi 3. Bagiyita Nsibirwa Hall, from Northcourt to Nsibirwa. Patrick bwe yalaba omusajja aprintinga ku 3 nga ye aprintinga 5. Patrick n'akomawo mu semester yaddako n'asala ebbeeyi mu to beat competition. N'acharginga nga siringi 2. Teeberezo yali acharginga nga 5 ng'akolera ddala ssente. Kati n'atandika charginga siringi 2 ne yeekuba gye. Jjukira twalinga tukola statistics course nga emenya nnyo. Kiba kyetaaga nga omuntu bw'akuyita omu printing ire oteekemu biki okyuse cartridge okyuse, kyetaaga nga akasente kabadde kalungi nga bw'okalaba bwe kabeeranga akangi. Naye eyo move gye yakola olw'okubeera nti yayagala okuba competition n'asala busazi wansi kyamu affectinga kubanga teyaddamu kusobola kukomawo waggulu. Mulimu ebbeeyi nga geza n'ogisala bw'oti wansi tosobola bantu kubakomyawo. Toyinza keera ku makya abantu chapati buli omu chapati emuli mu mutwe ya siringi 5. Toyinza kubeera nga chapati eyo gye basiika ku sayidi y'ekkubo ogira mula siringi
singi n'ogamba mbu ya 1,500 oli akutunuulira n'agamba naye gwe kiki ky'ogamba. So nja bayisigiriza how to price naye nga bw'obeera a bit cheaper. Mercedes Benz negezaako okubeera a bit cheaper than Ferrari oba a bit cheaper than any other luxury car. Kigiyambako bw'otunuulira, naye kati nja kukulaga engeri gy'oyinza okubeera mu cheaper. Atakuumira mpeera abankuumire. Newton Buteraba House of Wealth. Nakugambye nti nina ettaka ery'okutunda likyali lingi. Ettaka nabagamba nti kati ettaka ly'ewakiso lyafuuka lya bukadde 2. Luli lyabeeranga lya miliyoni 18 ne tugattako miliyoni 1 okutransferinga ekyapa, naye kati lya 19 n'okugattako miliyoni 1 ey'okukyusa ekyapa, so kati lya miliyoni 2. Ettaka lyo lirinnya, gwe bw'ogaana okulinnya lyo lirinnya. So abantu bonna mbawa offer ey'okusooka n'osasulako, tugamba obukadde obwo nga 2, n'osasulako miliyoni nga 12, 14, buli 6 n'ojja ng'osasula emu okumala emyezi 6. Ffe tukyasinze okukyusa ekyapa ku speed. Abantu bangi nnyo wano bayinza okuba ba witness nti abantu tubakyusiriza ebyapa mu speed. Tusuubiza omwezi gumu 30 days, naye ebintu naffe bitutabukako kakana nga tukikoze earlier. Eyebadde satire. Naye kansuubire nti olina by'ofunyeemu ebinaakuyamba. Diana nsanyuse nnyo okulaba my dear, weebale kusiima. Philip Magezi, weebale kusiima. Nabawadde ennamba yange ya WhatsApp eri 0706582868. Njagala okubaagaliza akawungeezi akalungi. Njagala Mukama abankuumire nnyo. Abalwazizza mbasaasidde nnyo. Abafiiriddwa mbasaasidde nnyo eby'ekitalo. Abali mu struggle zonna ez'ekika ekitategeerekeka, ebintu byonna mubikwase Mukama. Saagala okozesa ennyo maanyi go. Njagala obeere nga okwasa Mukama ebintu. Mukama mukwasa ebintu. Tuddemu tukwatagane next Saturday. Obudde bwe bumu. Ogwo omuziki gukutusibwako Haman Kadon be bakolera Benz Sound. So Mukama abankuumire nnyo. Bye bye.